Nkwanirizaako nnyo gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Muganda wange kinyaga okujjukiza olunaku olwokusatu bwe baali balonkinga internet box wali mu kibuga Kampala. Omwami Thomas Tayebwa yavaayo n'ayogera mu lwatu nga Parliament bwe yamugulira genereeta eya $5,000,000. Gwe mukwano gwange ampuliriza amaze n'ayogera amazima gamaze ne gazuuka ne gavaayo. Gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Mukwano gyange mbaniriza nnyo mwabeekumira ku mayengo ga UG Updates. Mbategeeza mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mwebale egyo gye mututuusaako engalo, mwebale omulimu gwe mukola ogwo ogw'obutaweera okuba nga mutuwuliriza, okuba nga mubeerako ku channel eno ne mutuwuliriza ne musubscribinga ne musharinga. Mbakubiriza baganda bange mbeere mu maaso n'okuba nga musubscribinga ku eno channel tusobole okuba nga tuyimusa amayengo gaayo, tusobole okuba nga tugitwalira ddala wala nnyo gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo ddala. Muganda wange tutunuulira abafuzi baffe bano abali mu Uganda, abafuzi baffe tulonda abakulembeze baffe, engeri ensonga gye bazikwatamu n'engeri gye badiibuudamu ssente z'omusolo. Njagala nkuwa ekifaananyi ekyokulabirako. Omusirikale oyo gw'olaba, njagala olondera omusaala gwe gw'afuna. Njagala olondoole bano be bagabira awards ekkololo nga babayozaayoza ssente meka ze babawaayo, babawa kasiimo kenkana ki? Ebyo byonna njagala obitunulire. Njagala otunuulire omusomesa afuna ssente mmeka, omusawo afuna ssente mmeka. Naye abasajja ne bavaayo mu lujjudde nga tebaswala, n'asooka kugamba nga gavumenti Parliament yamugulira genereeta eya $5,000,000. Olowooza $5,000,000 zisobola kukola ki ku kyalo kyammwe eyo? Zisobola kuyamba basirikale bameka bano abali mu mbeera embi nga n'ew'okusula tebayina? Njagala ekyo ekintu kye basomesa bameka, masomero meka agatalina bizimbe, tegalina shelters, tegalina accommodations. Tunulira gonna amasomero ga gavumenti agali mu byalo agasinga, tegalina equipments, tegalina byetaagisa kubanga gabeera kugamba garegardingirwa okubanga masomero. Naye ng'essomero n'oba oli wadde $1,000,000 ziyinza obbayamba, ziyinza okubamala okuzimba shelters n'accommodation, abaana be bayinza okuba nga basomera n'okwebaka, abaana ne basomera mu miti, abaana ne basomera mu busiikirize bw'emiti, nga Parliament esobola okukwata $5,000,000 n'egulira omuntu omu genereeta mbu genereeta. Baganda bange, ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda? Ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda? Gw'oba otunulira ebintu bino gwe tebikwennyamiza, tebikuba kikwe, tebikuleetera okuba nga obeerawo buli kadde n'otakula omutwe, tobeerako awo n'otuula n'owuninkirira n'ogamba mazima ddala abasajja bano bye boogera bya ddala oba muno bino babyogera waliyo mu ggwanga abatakimanyi nakimanya nti nno omuntu ku nsi asobola n'okukwata ku $1,000,000 oba eziwera 10 oba 2. Kati omusajja awulira ayogera $5,000,000. Bannange, ki kyetukola eggwanga lyaffe? Eggwanga ne libeeraawo nga mu ssako y'eggwanga temuli wadde n'ennusu 10, naye nga basobola okukwata ssente ne bagula genereeta ya $5,000,000. Kyokka ensonga ezigasa eggwanga, eziyamba eggwanga, basobola okugamba nti ssente zibuze. Kati osobola okuwulira nti nno oba eggwanga oba ttiimu y'eggwanga erina gy'ebadde egenda, trip gy'egendako, oba kankiyite ki, wabeerayo bakiyita batya, tugambe waliyo tournament ng'eggwanga lirina ku travelinga abroad. Omanyi kitutuukako wano ssente bagaa tebalina transport, tebalina ssente z'amafuta gagenda kuteekebwa mu nnyonyi kutwala ggwanga kukiika. Gw'okyali awo oseka, naye bino bibaawo mu ggwanga lyaffe, naye nga beetaaga ssente meka ezigenda mu nnyonyi okuteekamu amafuta, naye nga muntu bamugulidde nno. Kati ezo zintono, kino yandiyogedde na ntono, waliwo abatwala akawumbi
ne basirikira eyo n'atabyogerako kubanga naye akimanyi kiswaza eggwanga era nolano yabyogera yeebwalabwala. Yalwawo nnyo n'okuvaayo kyogera kuba yamala kufuna byagenda kizimbirako kubyogererako kubanga amanyi tekyogerekeka. Omusomesa n'abeereyo ng'alina empale emu, omusomesa wa gavumenti nayambala essaati emu, omwaka mulamba. Naye nga gavumenti nammwe mukimanyi ng'era okiraba. Amalwaliro, ebyalo tebirina malwaliro, amalwaliro tegalina madagala, tegalina shelters, waadi ntono tezimala ne miliyoni 5 sobola okumala okuzimba waadi nga 5 ku ddwaliro. Naye balaba ng'ekyo kizibu. Ate muneesigama nti sente tezibaawo, zibaayo ezisobola okukola ekintu ekyo ku budde obwo, naye nga balaba oli okuyisa sente ezo mu paliamenti zigende wali, bw'aba aziraba nga talina kyafunako kizibu nnyo ziyisa ne zigenda eri. Munnange bayisa bintu kwe bafunira, waba kitunuddemu nga tafunako aba alaba tekirina gye kimutwala. Kati Deputy Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa yavuddeyo ku lunaku olwokusatu nga balonkinga internet box mu Kampala, n'agamba kituufu Parliament bangulira generator naye banzinsanza wange, nange nali awo labirawo nga bandeetedde generator. N'atuwa ensonga waki bamuleetera generator eyo, mbwe mabegako awo nga yakajoyininga okubeera Deputy Speaker yafunako obulumbaganyi ewuwe. Kaakati nayagala upgradingemu security. Naye security yali ekolera ku solar panels, ne bamugamba nti okusinziira equipment z'okozesa eza security, solar panels zino tezijja sobola. Ne bamugamba weetaaga ekintu ekisingako awo. Ne bamugamba n'omugamba security it's not your personal problem, wabula kizibu kya ggwanga. Kubanga balumbagana gwe babanga balumbaganya eggwanga, kwe kumugulya generator ya miliyoni 5 ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Bigambo ki bye yayongeddeko wammanga wano? Yagambye okuva social media we yajja bintu bingi byatasobola kukola olwa social media. Tayinza na kujjayo ssaawa ye gye yagula ey'ebbeeyi n'agiteeka ku mukono gye yagula mu 2012 nga tannajja na mu paliamenti. Bwera mujja kulowooza bino byonna byonna bijja mu gavumenti. Bw'atyo wagambye. Naye nga ffe tumanye ekituufu kyeki. Wakati paliamenti yaffe yafuuka ggabanyizo ku buli ayagala okwetoolirako mu ggwanga kyatoddeko ng'agenda mu paliamenti. Ebintu nnaku zino weebityo ebikola. Kubanga era n'okuyisa ekintu kyonna kyonna ekizimba eggwanga naye kikuyambiramu n'abaana bo era basooka basasula. Kati gwe tukitwale nga ki? Kale muganda wange yeye embeera eriwo mu ggwanga lyaffe Uganda, naye nkutegeeza twerabira ku subscribinga, genda maaso n'okuba ng'osubscribinga, commentinga, sharinga gwe mukwano gwange ali eyo, naye ekisinga amakulu subscribinga channel esobola okuba nga enywezebwa ku mayengo ga Yugi Updates. Gasobola okuba nga gabuna eggwanga geetooloola ensi eno gwe mukwano gwange ali eyo. Mbaagala nnyo, mbaagaliza weekend ennungi ne Sunday ennungi gwe mukwano gwange ali eyo.